Muna wa Derek avuddemu omwasi n'ayogera ku nsonga za nakankaka era nga amuteeredde obubaka obukambwe ennyo era nga amusindikidde obubaka n'amugamba nsaba obutegeere mukwano ng'era bwe mumanyi akatambi kano ke tugenda okwogerako n'obubaka obwo bwe tugenda okuba nga twogerako nga tubuyisaawo wano kyenkusaba gwe video giviewing bulungi likinga commentinga wansi awo njagala mmanye ku linnya lyo gwani obeera wa ondabira wa video ozirowoozaako kizenkola ate era njagala n'okutegeeza nti nkwagala nnyo eso saagala okyerabire nkwagala nnyo omukwano weebale kwerekereza budde weebale kusavingayo time n'ogamba no nina okuyitako ewa Sheila Adita ndabe kikyakola wabula ate nga mu video nze Sheila Adita typically sponsored by me eddoboozi lino lyolaba n'ekifaananyi yenze Sheila Adita mwebale kubanga munneekumirako kyolina okukola kyoba towerabira kwe kukwata ku kigambo subscribe eva kibeera waawo notification bell eri awo waggulu nayo togyerabira egenda kuyamba nnyo egenda kukola kyamakulu nnyo mu bulamu bwo ejja kukyusa obulamu bwo anti buli video gye tunaateekayo nga ya mugaso ojja kubanga ogiraba mu bunnambiro era kyovula nkugamba viewing stop by or viewing just 2 minutes viewing owulire kye twogerako osanga kiyinza okukugasa time to come omwana muwala MUNA256 mukyala Derek omubwati Mami London avuddeyo n'ayogera ku nsonga za mwana muwala nakankaka era nga amuteredde obubaka n'amugamba yo girl be strong woman don't cry woman be strong munnange embeera bweti etera okutuukawo abantu baagala nnyo okulaba nga abantu bakka wansi baagala kukusa olw'okuba bakulaba nti oli waggulu era n'amugamba bw'onooba ng'oli wa mutima munafu I swear they are going to crush you bw'onooba toyina mutima mugumu I swear you will not stay for long n'amugamba nkusaba ekintu kimu mukwano beera ng'okakkanya omutima gwo kakkanya obwongo bwo teweeraliikirira pray ebintu webitu munnange mu bulamu bibeerawo mu bulamu bw'ensi tetulina kyakukola wabula ekisinga amaanyi kwe kubanga osaba nsaagala weerabire nti Muna ono tuddeko mu biseera ebyeddako Muna ono we yali nga yakajja mu media a lot of things were said about her abantu bamwogerako ebintu bingi nnyo Muna bamwogerera ebigambo bingi nnyo era Muna singa yali si mugumu ne ku internet temwandizeemu kumulaba Muna abantu bamujerega Muna abantu baleeta obutambi yadde nga tebwali bwa buseegu Muna abantu bajjayo famire ye Muna bamusalako ebigambo Muna bamutuuma amannya Muna bamwogerera okufaako obufi ndowooza naye n'atuuka ne yeetamwa so with the experience due to that experience the pain the heartbreak ndowooza naye n'agamba now ekintu bwekiti ne bwekiti seriously kisobola otuukawo mu bulamu bwo ne babudisorganizing for good if you're not strong enough omuntu asobola okutraumatizing out of the blue ng'ebigambo byokka omuntu byakwogerako nga bikuleetera okulaba ebintu ebitaliiwo olowooza ebintu ebitawuliiwo owulira amaloboozi agataliiwo olw'ensonga nti oli omuntu aku implantinzeemu ekyo kyayagala akutaddemu fiya mu mutima akutaddemu fiya mu bwongo n'obeera nga obulamu bwo bugootaanyi era ndowooza experience eyo Muna gye yafuna kyova olaba yavuddeyo n'agamba nakankaka no my dear n'amugamba wonooba oli wa mutima munafu togenda kumalako abantu ku internet kuno boogera abantu ku internet kuno eno basala ebigambo abantu ku internet kuno eno badisorganizing obulamu bw'abantu bw'onooba toli mugumu nnyo ne internet ogenda kugivaako nsaba funa ebisubi weekwate oleme kuseerera kwata ebisubi oleme kugwayo wansi kubanga gye banaakoma okwogerera n'obalaga nti nno otidde n'obalaga nti nno oli depressed n'obalaga nti nno ofunye stress ekyo abantu abatakwagala kye baagala that's what they want to see that's how they want to see you olw'ensonga bakutadde wali mu layini gwe we baagala obeere n'amugamba so nkusaba ekintu kimu weekume olabe nti nno odda mu mbeera the most important thing teweerabira kusaba saba nnyo bw'otosaba abantu bano togenda kubasobola don't give up my sister gwe sigala nga oyimiridde ng'ogenda bw'onoobalaga nti nno buli kimu kye bakola tekikukosa yadde ng'olumwa kikuyitako buyisi I swear to God ojja kuba abantu obasobodde obwona bwe bwabadde obubaka bwa MUNA256 jjukira n'ono ebbanga eriyiseeko omwezi oguyiseeko abadde mu kusalibwa
kusabulibwa mu kusabulibwa anti ng'abantu balowooza nti Derrick yamukyawa era nga balowooza baayawukana dda era nga balowooza nti Derrick yafuna omuzungu n'adduka ku MUNA era ng'abantu bagamba Derrick ne mu London yavaamu yagenda mu America wabula abaana babakubye show ate Derrick bwe bamulabyeko ne MUNA mu video emu so n'amugamba byebyo internet byekola so wano nze nga nze Sheila Adita indowooza nti that was a very good message for Nakankaka to take if at all Nakankaka mugezi bw'abanga mugezi nga mukyala awuliriza mukyala ayagala okumanya yandibadde atwala message eyo MUNA wa Derrick gyamuwadde mu bulamu buno obwensi we really need people that care about us we really need people that can be there spare time for us abantu abasobola otubuulira ensobi zaffe abantu abasobola okubeerawo yadde nga tuli mu bizibu n'abeera ng'omuntu oyo tagenda kukugeya tagenda kukwogerako ategedde ekizibu ky'olimu ategedde ensobi yo najja n'agikugamba wabula n'okubeererawo n'akubeererawo jjukira omuntu atakinga your back in a tough situation oyo yaba mukwano gwo omuntu amanya obukyamu bwo obubibu n'abukugambako ate n'asigalawo nga tagenze wantu wonna omuntu ng'oyo musembeze nnyo mwagala ennyo so nze ndowooza Nakankaka bw'aba mugezi nnyo Yvonne nga mugezi nnyo atwala message ya MUNA gye yamugambye wabula gwe naawe alaba vidiyo eno nkusaba ompe yo take endowooza yo olowooza ki ku vidiyo eno njagala okiise mu comment section naye teweerabira linnya lyo limbuulire mukwano njagala tubeere ba mikwano. See you.